okukamula obukamuzi obutunda obutali buno obwa Brenda zibanguyiza akatunda akakamule nga tebakubye kakube mbokawuuta n'ensigo akasengejeddwa mu katimba oli bw'agattako eggi n'agattako ekibumba asobola okujja mu mwami w'opoloti. Do you want the truth or you don't want the truth? Asobola okujja mu mwami w'opoloti n'ayongera n'amugjamu ennyumba nga mwe muli mu muzigo. Ofumba bubi, onyiiganyiiga nnyo, omulekawo n'omugamba emmere eri awo ate ng'obigassa bamu ng'ebyembwa. Emisingi gya leero tegindekedde mikwano naye abatono banjagala ekinaagenderawo. Ngambye ofumba bubi obigatta wamu toyagala kwoza sowaani ndowooza obitabala wamu ng'ebyembwa n'omugamba emmere eri awo wadde oyongeddeko ekigambo hane emmere eri awo naye gy'ogamba nti eri awo byonna obiyiye muli. Kakati kyava atuuka ewoono gwe mwakazaako eri amalaaya naye nga sinaba nange kumuggyako kyabwe amalaaya wabula amanyi bumanya kyakkola. Kyava atuuka ewoono amanyi okufumba buli kimu nekibeera ku sowaani yaakyo tabitabula wamu ng'agabulira embwa. Omwami n'atuula ku kameeza nga konna akawambye. Nawuliranga baffe Masaka bagamba baddugaza emmeeza nga bagidugaza na mwenge. Ne waliwo agidugaza nga agidugaza na mmere. Akatooka akaboobedde, akanyeebwa akakutte ku sowaani ku kasoosi nga ne bowuzi kati kavaako, akayunisaidi za wano, kannakati wano, then akasuwaani akalimu obuva butonotono naye nga si bwajjuule. Wangi byogatta wamu ng'ebyembwa. Ono gw'oyita malaaya abyawula, esowaani ajja kuzooza. Oba tuli ffenna mukuza abaana abatamanyi kufumba ne mukuza abaana nga ne byaba abafumbidde emmere bwe bagimala esowaani bagireka we baliiridde wennyini. Abakozi ewaka bakuŋŋaanya esowaani buli muntu okusinzira bwe yaliiridde. Abaana nga tebamanyi kufumba naye nga bagenda kufumbirwa anti era muyina ne ssente mujja contributinga kinene ku mbaga. Kumbi mwe muwasa n'omulenzi. Kwanirizaako oyo najjo osinzira okubeera nga ompuliriza okola kyamaanyi nnyo okubeera nga weekuumira wano buli weefunawo akadde buli weefunawo update yonna nze nakusuubiza nti nja kubeera nga ngikutuusaako. Mwebalire nnyo, mwewalire ddala kubeera nga musubscribinga, mwebale kufollowinga, mwebale kulikinga, comment nziraba mukola kyamaanyi nnyo. Ate nabo kubeera nga osubscribinga ngamba ekigambo kimu subscribe omaze subscribinga making sure nti okona ka notification bell era nga ojja kubeera nga bw'oba kakonyeko ojja kubeera nga tojja kusubwa buli video yonna gye tunaba tutaddeyo wano. Well, mbaniriza nate mu wiiki eno. Wiiki yakatandika naye ebbugumu ly'amaanyi nnyo. Mubaddemu ebintu ebyenjawulo ebitambula naddala mu wiiki eweddeeyo era nasobola okubeera nga mbibatuusaako. Mulimu entalo nga zino zikwatagana ku basumba ziri mu basumba eyo wano mu Kampala Uganda. Church ezimu zagwinganyeeko ono aweereza muno n'aweereza munne. Nakutegeeza nti buli church erina TV yaayo era buli omu asinzira ku TV ye n'aweereza munne obubaka n'omulala n'abulaba naye n'aweereza munne. Mubaddemu entalo ezo era nga ssaawa eno tezinnaggwa, entalo zikyagendera ddala maaso. Ekintu kyonna kyatandikira sayidi eri ow'omukyala Jessica Kayanja era ng'ono pastor mukyala wa pastor Kayanja era n'abako obubaka bwaweereza sayidi eno Makerere. N'ab'e Makerere twali tuli awo ate ne babako obubaka ate baweereza sayidi eri. So competition ekyagenda maaso nnyo era nze neewaayo okubeera nga mbibatuusaako. Well, tubadde tukyali awo omusumba pastor Laba Bujingo ate n'abako obubaka bwayisa ku leediyo ye
nyera kubeera nga mbubazanyira sirina kyengenda kwogera na kimu naye ngenda kubeera nga mbibazanyira musobole okubeera nga mubyewulirirako buli kimu nga bwe kigenda mu maaso. Ate ne side eri ab'ewakayanja ku channel 44 nabo balina obubaka era bwe baweereza just weekuumize wano buli kimu ngenda kuba nkikutuusaako. Omugugu number 2 era gwe tubaddeko relationships are becoming a serious burden. Abantu bali ne bannaabwe ku blackmail. Abantu bali ne bannaabwe blackmail kye mu Luganda. Okubanga obeera n'omuntu kubanga alina byagenda oba okwogerako agenda kukwabya. Gwe kiveemu olaba oba oliddamu ofuna woonywa amazzi oba oliddamu ofuna woolya emmere oba wali waliddamu okwaniza n'obeerawo nga oli ku blackmail. Abalala bali mu relationship zennyini nga si bufumbo naye ng'oli yafuna obwerere bwo bwonna awo mu kwesiriwazaako mwesiriwaza n'akuba ebifaananyi eby'obwerere n'osula n'amagulu n'okola otya n'abeera nabyo mu ssimu bw'obanga ayagala okukivaamu ng'agamba eno ngenda bikasukayo. That's what the exact meaning of blackmail is. Buli kyoyagala okubanga ekintu ky'oli muto kyagalira ddala kifu naga nti gwegezaako bugeza mbikasukeyo gezaako alabe mbikasukeyo. Tulina ndowooza okutuuka okubeera ku ddaala ng'ensi gye tulimu tutya Katonda yekka. Nkiddemu tulina okutuuka ku ddaala ng'ensi gye tulimu tutya Katonda yekka. Nze nabonaabona nnyo ng'ekimbonyaabonya mbo bajja kugenda mu mawulire ne bagendayo. Kyemmanyi buli ampuliriza yagasoma. Bwe wagasoma ne nvaako olwala lugalo kutu kaviiri kiki ekyanvaako okubeera mu geyeena mbukuba bw'onoova bajja bikasukayo mugamba bikasukeyo ani atabirina kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Kyonna kye bakufuga nakyo bakikole. Kigenda kukola wiiki emu wiiki bbiri ne bwe kinaamala myaka ng'ekyange ojja kusigala ng'oli mulamu. Relationships tugenda ogwo omugugu gukwasa Katonda. Nsoose mugugu gwa mwoyo nkati nkugambye omugugu ogwokubiri relationship. Marriages are just hell on earth, whereas marriages are supposed to be the center of happiness. Yonna gy'obonaabonedde boddeeka yewabeera emirembe oba bakamba bakuvumye batya oba bibadde bitya ewaka yewabeera emirembe. Baana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi temwetamwanga obufumbo naye tobeeranga na bufumbo bwakukaka. Abamu entalo zammwe zitandikirawo naye ne mutandika tunaagamba tutya bwejjaffe tunaabeeranga nammwe. Eri omuntu gw'olabanga zike lyennyini nga mukyakyala bukyazi n'olaba ezzike lyennyini nga mwanjula naye nga mugenda mu maaso ne balanga ebirango mu kkanisa naye nga ogenda mu maaso na zike. Abamu nga weerimye n'okwerima nti kabamala okulya embaga odduke. Ogenda okumala okulya embaga n'ofuna olubuto n'obeera otwena gy'olaga n'ogenda mu maaso n'ekintu ekyali rotten from the beginning. Omuntu aba asobola okuyisaamu oluyinga tannakuwasa bw'ali kuwasa takubye etteke mu kifuba eyasseewo sinaki. Yes, mulina okwegendereza ebintu ebimumu ebintu ebimu bye tusabira si byakusabira byakusalawo. Akuba leero n'akutulugunya enkeera n'obulira mukyala musumba ate baamala obbalagayo ne senga yabalaba ne baga nimugumiikirize tukisabira ajja kutereera talina byatereera. Yesu yatugamba ekigambo kino njagala okirole nga kikulu nti mbasindika mu misege egyambadde amaliba g'endiga. Teri muntu atulugunyiza mu public. Buli akutulugunya mubeera aba eri mu public ebeera ndiga. Eno gy'oli gw'omanyi omusege wangi. Teri abonyaabonyeza mu public oba mukyala musumba tewali akubira mwami ku kituuti oba kuvumira musajja ku kituuti baddaka. Kati ffe abasumba ate ffe tubonyeebonye nnyo era nga bolaba nti osina kiyafudde ensi neegamba etya. Ab'ensi bo
basula mu mabaala afuluma eno ne bagiggala n'agenda ku ndala asula bw'atyo. Abantu balina ebikomera naye nga tebabisulamu, balina ssente. Abalala basaza amagezi kati office ebeera self contained, office ebaamu ebinaabiro, office ebaamu ekitanda, office ebaamu amasuuti. Bw'amala okusula ng'azunga ng'ajjanga anaaba ng'alifreshinga ng'ajjayo ku masuuti gali ng'ayambala. Mubalaba ku mikolo era buli omu ajjira mu mmotoka ye nga bakwatagana ku mikolo nga mumutandika okuba bujulizi. Twebaza Mukama olw'obufumbo bw'abantu bano bakutudde kati emyaka 3 naye nga bayinamu emyezi ng'ebiri gyokka. Ojja bitegeera mpola mpola. Twetaaga okukabirira Katonda omugugu gw'obufumbo. Kasita bufuuka omugugu. Namba 3 bade nakagamba 2. Mugugu ogw'ebyomwoyo, omugugu ogw'ebyobufumbo. Ebyobufumbo tukizingidde wamu kuvira ddala mu courtship. Muntu akutulugunyiza mu courtship n'olowooza ndi mulitereeza amaka. Sitaani talokoka, nkibagamba bulijjo naye abamu temwagala kuwulira. Naye sitaani talokoka. Sitaani abeera sitaani emirembe n'emirembe. Oba myaka 2 oba 3, sitaani asigala sitaani. Okulwawo tekitegeeza nti ateredde. Namba 3 financial. Ebitawaanya abantu Mukama yabimbuulidde. Era ekisibo kyange kino ennaku zino zonna ezisembayo mbasiibira n'obbasabira nga bwe sikikolangako. Namba 3 byanfuna. Katonda bw'akuyamba n'obanga namba emu eteredde nga mu mwoyo gw'oli independent, nga weesalira watandika olugendo olwo lw'omuggulu, okolagana ne Katonda weesalirawo, oyogera ne Mukama ne weesalirawo, ng'ekyo kiteredde, obulamu bwo buba butandise okuterera. Namba 2 nga gw'oyagala naye akwagala. Tewaliwo yeripa ku munne. Gw'oyagalanga naye akwagala. Oba muli basiru naye mwagalana, oba muli bagezi naye mwagalana, nga mweyagala seriously, obulamu buba butandise okugonda. Namba 3 ebyenfuna finances. Ebyenfuna kiba kibi okubeera spiritually okay, nga mu relationship oli stable naye nga kamutaka tekaliimu, akasente okeetaaga. Ebyokwatako bisaana bibeere nga bitambula. Olwaleero nsimye musingi mubitegeere. Naawe agenda okujja ojenga ekikyabulayo kyowa Mukama mugugu agukutikkula akuweemu ekirungi. Mbaddiramu mbawe ku magezi. Abantu bana babagamba tugatte emikono omwami ajja kutereera. Ne bakutta nga yakusindiikirizanga yonywereyo. Tugatte emikono omukyala ajja kutereera ne bakutta. Some things don't need prayers. They need decisions. Weetaaga kusalawo gw'oyagala ki mu nsi. Kale ffe twagala obeereyo naye gw'oyagala ki? Olaba wakyabeereka. Nga basabye essaala nga basabira osinaki gwe mbamaliriza naye. Wabaddeyo prayer groups mu church, wabaddeyo prayer groups. Pastor abadde asaba lwamukwatako n'amuwa emikono n'asaba Mukama omwami ono aleme okuddamu okuba omukazi ono, omwami ono atereere. Sigamba nti Katonda tawulira, naye Katonda bw'akugamba nti emmere eyita mu kamwa gy'okoma ogisiiga ku ttama teriyingira mu kamwa. Tusaasidde nnyo baganda baffe ne bannyinaffe mu Kristo abali mu Nigeria ate ne mu nsi yonna olw'okuvibwako osinaki, naye ndowooza kati tuyigire ddala. Alina okufiiririra ekkanisa alyogu alyomu ye Kristo, era gwe tugenda okujaguza ku Sunday, era Good Friday tujjukira bwe yakola atonement eyo n'awaayo obulamu ku lwaffe ffenna. Asigaddewo ojja kufiira bwereere, obwana bwo busigale nga bubonaabona. Bw'olaba kigaanye tewali kitagaana. Tosabira wantu w'olina kusalirawo. N'olwekyo Mukama asobola okuba nga akuyambye. Kati nze sikwatibwa nsonyi kuwa bujulizi nti mu bya relationship ndi okay. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Spiritually ndi fine.
financially sidnaba nkyazeetaagira ddala kubanga ebirooto binene kasookedde mbagamba leediyo y'e Masaka sinagisaawo si lwakubanga teziriiyo. Ab'e Masaka abankantuukirya abatunda leediyo bawera n'8 naye baagala kawumbi kudda waggulu. Yes, naye akawumbi katono nnyo okusinziira ku mwoyo ogumu okulokoka. Kawumbi katono nnyo era sikawulira namu naye sikalina kati. Namba 3 eyo ngenda gamba Mukama ogwo omukugu akunzijeko ne bwe tunabanga tuteeka ne leediyo eggulu sikina mu buzibu omu yekka awulira Oluganda anaaba atumala. Eggwanga tuteeka oddibunyisa enjiri. Namba 4 health wise ne baza Mukama ndi omu ku bagagga abatalina baddokita. Nkiddemu ndi omu ku bagagga abatalina muntu gw'osobola kusanga n'akugamba nti nze dokita wa Bujingo, nze dokita wange ye Yesu. I cannot interfere my husband in these cheap battles. No, my husband is anointed for the land. Ye yafukibwako amafuta olw'eggwanga. Not to defend my skin or to defend my dresses. Sikuladdawo alwanirira ennyambala yange oba olususu lwange. Kakati omuntu owokubiri gwe mbadde njagala okukoshoninga ngamba abantu ababiri nti oba oli babloga tetubagana kuwandiika, but I want you to caution you about 2 people. Omuntu owokubiri gwe njagala muleme kuyingiza mu kintu kino ye Teddy Bujingo. Amen. The next person I don't want for you to interfere in this thing is Mrs. Teddy Bujingo. She has suffered enough. Abonye mukazi wattu ekimala. She has been insulted enough. Avumiddwa ekimala. Everything you want to abuse me. Buli gwe byonna by'osonze by'opanze byagala okuvuma byolekeza omusumba Jessica. I am ready to take it. Ye mwetegefu biwanirira n'obbimira. I beg you. Nkwegayiridde. Anything you want to abuse Teddy. Gwe byonna by'oyiiya by'opanga okuvuma omukyala Teddy Bujingo. Abuse me. Byolekeza omusumba Jessica Kayanja. Because the Bible says, Bayibuli egamba, woe unto you zibasanze when all men speak of you. I know that word, so I'm ready to take it. Ndi mwetegefu okukikwata n'okukimira. She's an innocent woman. She's busy looking for something to eat for her children. Mukyala ali mu kwefulukuta ayiyiza baana be. Looking for how to survive herself. N'engeri gy'anaatambuzaamu obulamu bwe. So please don't abuse her. Temuddeeyo ne mumuvuma. Abuse me. Kati ebivumo mu bisonde mu byolekeze. Kubanga nze nalumbi omwoyo wa Yezebeli. Tewali mulala. Pastor Jessica has come in to attack the spirit of Jezebel. Teri mulala. There is no individual. Era omugezigezi. A wise person. Akiraba bulabi nti nze nalumbi omwoyo ogwo. Apostle Kigulinga nze bwe yambadde obujulizi n'ensalawo nnumbire ddala omwoyo ogwo. When Apostle came out with a testimony, that's when Pastor Jessica arose to contend with this evil spirit. And it is only my mouth. Era kamwa ka musumba Jessica kokka. So please, anybody, be man enough to attack me. Beera omusajja ekimala olumbe musumba Jessica. Don't be weak bringing in other people. Kati toddeeyo mu kunafuwa kutyaba butyononye n'abalala. Because I will think you fear me. Nja kulowooza munnange otidde. Ontidde nze. You feared Pastor Jessica. Kyovudde ogenda ewa Kayanja, kyovudde ogenda ewa Teddy. Kwegamba nze. Amen. I'm ready to take the pressure. She's ready to take on the entire pressure. And I'm not going to go into a cave. Era tanoonya bunnyamwama ekweka mutwe. No. Nedda. Era sirinze Yehu. And I'm not waiting for Jehu. Hallelujah. Kati kandoze nti be straight and nze kennyini sisasuddwa. She's not paid. I'm not representing Miracle Center. Amen. Tali wano nti akikiridde Miracle Center. I am representing myself as a pastor's wife. Yekikiridde ng'omukyala w'omusumba. Who has seen an injustice in the land. Alabye obutali bulungamu mu ggwanga. So be strong. Gundi beera
Omubeera w'amaanyi. And attack me. Ogw'ono kitandise gw'oba olumba. Attacking innocent people is a sign of weakness. Kitegeeza nti zontidde. Kati okulumba abatalina musango n'obatobeka mu kintu kino kitegeeza otidde yakitandise. Kati ate nze ntegedde nti muntya. And I now discovered that you fear me. Ate kugandooza ndiko ekitiibwa kya Mukama. Yes, the glory of God is upon you. Kubanga ekintu ate kize ate no. Amen. Face me. Amen. Come and musinkane mu lujjudde. Face me. Amen. Mwolekeze by'omwolekeza. I am the one attacking the spirit of Jezebel. Era yavuddeyo okulumba ogwoyo gwa Yezebeli. There is no one in the land teri muntu mu nsi kati atamanyi nti Pastor Kayanja si muntu nga bwe bulokole bwe bwa kusirika. As I've told you that he's a man of God that keeps silence in his salvation walk. Ate Pastor Teddy and Pastor Teddy Bujingo, ali eri mu nnyumba ye n'abaana be. He's at home with her family. Ono ye Pastor Jessica. Amen. Pastor Jessica is before you here. Na bano bali innocent. Apostle Kiguli ye yajja kuwa bujulizi. For Apostle Kiguli, he came here to testify. Nga tamanyi nti nze ogwo omuzimu nagukoowa dda. And he came to testify not knowing that I'm fed up of that evil spirit. Kati na bano bali innocent. They are also innocent. They are testifying of the goodness of the Lord. Be man enough to take me on. Beera wambavu omegane ne musumba Jessica. Hallelujah. Amen. Bye bitono. Mu mawulire amalala nina mwana muwala era nga amanyikiddwa nga Brenda Miles awangaalira mu ggwanga baliyita United Arab Emirates era nga awangaalira mu kibuga ekikulu Dubai. Omukyalo ono Brenda Miles ayina emirimu gyakwasaganya sayidi eyo era nga naye kennyini tatya kujoogera. Omukyalo ono atunda bintu bye n'abeera nga afunamu akasente. Kakati lunaku lwabadde lwajjaawe waliwo kasitoma gwe yabadde naye era nga mu Nigeria. Ngenda kubeera nga mbibateerako mumanye biki ebyamuguddeko naye nga si birungi n'akamusaidiye wa Brenda Miles era bafaani be abamuwagira musobola okubeera nga mumusabira kubanga ate embeera si nnyangu n'akamu. Etege okisaga Dubai iri Brenda Miles yabye ekikuba ekya dola ky'omu Nigeria n'akikweka mu mana. Omunigeria akisokoddeyo. Wala kyo aba Nigeria ze baagala nnyo waddaage. Bakolera ebintu ebiriyo. Open this one. Come on, no, let's go. Relax. Open your legs now. Let me slap you. What can I get out of this? Can you imagine a girl steal my money? Stealing $100 from my ass. See, can you imagine? My boy carried this girl $100 from my boy. For instance, put up money. Can you imagine? See $100. You don't see $100 also in your life. Can you imagine? See $100. Steal my money. This girl, imagine this girl. Steal my money. $100. Can you imagine? If almost 1,000 she paid for it. Now when you are not find a night job.